oli lead muri muzanyo ekisooka siri mufumbo and that is a little person by the way naye nga siri mufumbo era siri mukyala w'omukubo naye nga ndi maama w'abaana b'omukubo babiri mukulu bamuyitani mwami Senkubuge ndi maama w'abaana b'omukubo mukulu Senkubuge wali ekikusa kirala mama ngate ekyo kikunyiziza mbwe kiba kinyiza tukijjawo we can like saagala nnyo kubeera personal but njagala nnyo nga interview eri kunze nga actress oba ng'omuzanyi wa Bakatemba drama actors so si saagala nga interest yo eri ku love life yange sorry yes mukwataganira mu Katemba wagenda ogendayo nga mukwano gwo tukwataganira mu Bakayimbira kati chalono kati ndowooza nkiseemu emyaka giri nga tumaliriza ebibiina bino bya Bakatemba byabeerangamu nnyo bantu okwekwana abo mu kibiina tebikutula mu kibiina bikutula naye ate biyamba nze ndi researcher omuntu eyasinga okuwangaza ekibiina bamuyita Nigerian musician bamuyita Osabisa twamusomako nnyo mu literature mu schools of art yalina abawala nga akuba endongoye n'abawala nga bazina naye nga bakola show age abasajja audience ne babakwana bonna okutendeka omuwala omujjamu amazina n'aba nga alina communicating ne audience kitwala time Osabisa n'atendeka bano ne babakwana kyeyakola n'awandika abawala abala 12 bonna n'abakwana naye emikwano givaawa emikwano giva mu associating n'abantu bobeera nabo era ogeno banga abantu bawasiza abantu be basoma nabo bobeera n'abantu okufuna relationship mutandika nga mukwano okufuna relationship ne mufaamu omukwano kibeerawo emyaka 4 tuzannya mizannyo naye ekikoze bulungi plead speeches abantu ze boogedde leero kakati sina kubuusabuusa ofudde oba tobiwulira nze mbiwulidde byonna bibali njogerako nga mpumudde ne mugamba nti tumwe chance omwana oyo naye nze a person of a second chance ni abantu bawakakisa manyi nti era obuzibu bwange bwensanga nga nkola nga programs director ba talent identifier okumanya nti ono asobola ono tasobola kubanga abajjanga bakaka munyo ate olusi bavaamu nga balungi bazibu ajjanga oluzi atasobola atavaamu nga yasobolera ddala ajjanga alowooza nti yamanyi atavaamu olusi nga tamanyidde ddala therefore Shakespeare yakiwandika obulungi ng'agamba there is no art to tell the mind's construction in the face of man tuza tunula muntu wote nomanya kikyali n'omuluno ogumu tosobola simanyi kwe kiva buuza abantu banyize bangi bensanze ne ngamba oyo asobola wali mukyala bamuyita Nakapanka ku Simba FM takikiriza nga up to now nabasanga bamaze okukola babalonzeemu simanyi wiiki yakubiri yakusatu nemba zitunula mu tunuzimenti nembaga naye mbabuulire ono ye Nakapanka sikati ndowooza ekimu kiri God given Katonda yaba akimpadde abantu bonna banneebaza abantu bonna bwe mbasanga banneebaza ate leero batulaze nnyo nti batwebaza senga ogenda ku mukutu gwa Bakatemba drama actors ba group members nolaba abaana sente ze batuweereza abamu bali Canada abamu bali London abalala bali Abu Dhabi abamu bali Dubai nga bakagenda nebona the heart of Bakatemba drama actors batumanyi tetulina bad feeling tubaagala nnyo tubafaako nnyo era tubamanyi tubaagala and genuine love amabanja gakuba Bakatemba drama actors nga tubanjibwa milioni 405 ng'olupapula lw'amawulire nza okuba nti Bakatemba bawadde Kabaka cheeke neebuuka n'ogulukuka nagaleta kalikumire nga nerigaana okukumira naye kyatuyamba nti Kabaka yennyini amabanja ge twalimu yagatusasulira yajja nalaba omuzannyo gwaffe baguyita Bukedde Banyanike lwalama ogula babulu n'agamba muzannyo kyogwo Kabaka gwe yalabye ate yayogera bulungi nga guwedde abantu ne bajjuza weekend after weekend month after month tugenda kumalako omwaka nga amabanja gaweddewo amabanja ago sirigeerabira ekirala kya kwesimbawo kuba president
wayino na sente zo sayino na sente nemu nawaayo sente ez'okwesimbawo batusabanga miliyoni 10 akakiiko ne katuwa miliyoni 12 already nali nfiisizaawo 2 naye nenkola campaign okwetolola si okwetolola gwange okutandika paka lwe nasanga naye it was so good nasigala nzanya emizanyo gyange olugero luwanvu nalunyumya tojja kusobola bikuba mu mawulire naye nga Museveni his excellency ebya sente bitandise kati singa yanyumba ku bino ebiseera nga mmanyi nti agaba ne biliyoni ayaya nebiri ebiseera era yambuuza are you here for money or politics konze for politics then kubanda mugamba so excellency ntadde mu sente zange nyingi are you here for money or politics and on which side are you multi-partist or movement konze movement then why are we fighting each other if we are here for politics you shall see ebyobufuzi bizibu ti abantu bagala balimba abantu bagala babalimba abantu tebagala mazima nze kati ngenda mu politics nga ndi clean bwendi ekikwanso nkiyita kikwanso ebikajjo mbiyita bikajjo abantu ba Uganda tebabyagala ebyo ayogera bwatu tayinza kuwangula kalulu nakatono ndoga no baterako esavu no balimba nobakola otya ate ebyo nze mbikola nnyo mu art kati ate bwe mba nvudde mu art nga ngenze mu theatre manya nga ngenze mu politics ate mbasagala kubisaagiramu otegedde onakujola bide mu bya politics osobola okukiriza omwana obingira ebyobufuzi ebyobufuzi bwe bibeera biteredde ebirungi nesina nakugenda bidde mu politics naye oluusi ngenda nga njagala ku making a statement kange okugeza ku luno olwa Lord Mayor. I just wanted to make my statement nti Kampala Lord Mayor bakulonda neva muntalo bantu ba delivering. That's what I wanted to make, and I told it to him. Era uchongola bentalo zikendeddeko tumulaba nga ali ne executive director ekitali woluli. My purpose was to tell abali mu kintu kino nti bana mulimu byofuzi naye kitufu ffe tukimanyi nali sisubira abantu kunonda mu kiseera kino ebivulu babikuddewo aseta mugenda zibo okukisa abantu naye tugenda ku papa tuna papa tujja kola ensobi twabivaamu nga bifunye obuzibu utwagenda kugenda ku lockdown olire theater yali eyiringitangeka kakati tulina kusooka kugiteeka bulungi era nakoze omuzanyaza celebrate 40 years nakoze omuzanyo nga ne Chris Lwaga baguyitaga yuguma tugenda kuzanya mu style ndala tugenda kola ebibiina nga 10 omuzanyo gwe gumu gufulume ku lunaku lwe lumu ng'abazanyi bebenjawulo naye nga costumes stage music buli kimu kyekimu naye abazanyi nga bebenjawulo nga olunaku lutuuse ebyo bye twagala theatre eve ku weekend edde mu weekdays kubanga twakizudde nti tetulina capacity whatsoever okulwana ne weekend kuliko okwanjula naye ebanga show kuliko embaga ebanga show kuliko English Premier League bakuba ku Bad Valley nga Arsenal egenda kusamba abantu bagala emipiira abantu bagenda ku beach abantu we cannot compete tugenda twagala mpola tujja kipapya twagala emizanyo gidde kubanga nze nafuna akakisa ntambuzibwa aba Ford Foundation of America kundaga bulazi theater bwetambula mu nsendala nekiraba nti muhangare bazanya kuva ku Monday paka Friday nabo ku weekend ne bagenda tutegeragana Bungereza bo batuka ku Saturday Russia bakomanda bo ku Friday theater omuntu kati wano mukambala we've got reason okuzanya mu weekday kubanga jamu abantu babera bamutya every day kali mfo kyo kugenda okulana mu jamu ku Wednesday jangu kula bonita olabo muzanyo gugwesa tukitundu ovemu ga jamu agenze kubanga ero ojja kutuka 3 kitundu enewe nakali bifuna wolaga we entertain you we cool you down ogende nga teri jam otuke bulungi eka that's what we want era tujja kikola kuzanya Wednesday Thursday Friday